Minding your own business is permanent employment, whether you are employed or not. Kati omuntu amindinga business ye ne bwajja mu church toyina bw'omuteeka mu birala mu mutwe yazze kuwuliriza bujingo siggwe. Batambuza ebintu mu mitwe otula n'omuntu nga bamusindise. Amakanisa agamu tegakola evangelism era tegayina na budde bunoonya bantu batannaba kulokoka. Baddira ba agents ne babasindika mu church ezitali zimu. Obeera otudde kubanga tuwaze na program yakulira bujingo yekka ogenda olaba akuliranye naye talina kyalina ali mu kukolera ka commission singa akutwale waaguli ne musabirayo bajja muwayo akasente be kati engeri gye banaakunzikamu nabo yengeri gye banaazizza. Ensi teteredde. Abantu bali mu church nga bali ku commission okusomba abalala. Boleeta 10 tujja kuwa emitwalo 5 oba 5. Kati ono bw'abaleeta nga bamusasula nga batulugunya mmwe muzize. Muba muteekwa oziza. Ng'olimu amagezi tolinnyanga emmotoka ey'obwerere ogenda ku church. Yesu taweerezanga ntambula. Nze byenkola ebisinga obungi mbyagala mu kitabo bwe sibiraba mu kitabo sitawaana. Era mujje entambula ya bwerere abeegindi mujja kuzisangawo ku stage n'abeegindi namwe mujja zisangawo ku stage n'abaveegindi emmotoka za bwerere ogenda ku church ate n'okuddayo wajja kubayo n'emmere either bali mu kubawa saddaaka musiraanire ddala oba babakuŋŋaanya bababbe ne firiji muziweeyo. Anoonya Mukama ateekamu effort. Bukya ku makya oyagala kunoonya Katonda. Era oliwo abantu nze ne bambuuza ne gwe ky'ogamba kololo topakira bantu toyambako ku bantu okujja ne bampa ku magezi awo. Abanaku baba beetaaga okuyamba. Omunaku ataagala kuva mu kifo kye afe n'obunaku bwe. Abanaku bonna bemanyi mu Bayibuli Yesu be yayamba beereeta. Omunaku atalina kumanya nnaku ye ng'alinda n'entambula. Alabye ennaku. Eno tuli mu church tetuli mu politics. Mu politics babasombe. Naye mu church tugenda kubeera n'olukuŋŋaana gaggadde. Good Friday. Wano wonna bajja kuba wajjudde. Tetusobola kupakira. Oyagala ky'oyagala. Okakasa nga tulina Katonda. Nga bonojja kukanana n'okifuna. Tandika kati okusondezi kuleeta n'ezinaakuzaayo. Naye tojja kuddayo nga bawaze.